kwebaza abantu mwenna aba Bible and Politics okuyita mummwe programu eno esobodde okutuuka ku bantu bangi abalina obwetaavu n'abalina tulina obuvunaanyizibwa obutali bwa mwoyo bwokka naye n'obw'omubiri kubanga omubiri omulamu omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu. Tugezaako newankubadde tetusobola kukola byonna naye twebaza Katonda atusobozesezza okukola ebyo bye tusobola okukolako. Olunaku lw'eggulo twasobodde okukwata kye twabadde tufunyeewo mu nsawo ku nsonga z'abasibe abasirikale bali abakuuma pulezidenti n'omutima gumu. Kuliko omwai nebbwa gwe twajjanjaba era twayingiramu mu kumulongoosa nga agenda kuvunda nga tebasobola mulonga obuyambi bubuze era kyayita wano ku Bible and Politics kyali kyakyama by then ne tukikola. Omwami ono alongoosebwa najjanjabibwa era abadde tannaba kuwona nga kungulu alinga awonye naye munda eri ng'ebbwa likyaliyo era nga limuluma. Twasobodde okugenda ewaka waabwe oyo ne munno oli omuwanvu Kigenyi twagezezzaako to access awaka waabwe. Kigenyi alina omwana ku ssomero twamukyalidde twagenzeyo ddala tumukyalira in absence of taata we nga taliiwo. Then ono omulala twatuuse ewaka ewuwe bonna twatuuse ewaabwe naye twasinze nnyo okutuuka ewoona ayina enkovu twamulabye abewaka twabalabye abaana ne maama babeebazizza nnyo bonna babeebazizza nnyo abeerina eno ne babeebaza era ne bayeebuuza oba ddala wakyaliyo abantu abalina omutima omulungi bwe gutyo naddala eri abakuuma ddembe. Uganda nenkanya atukola obulungi tujja mukola bulungi, atukola obubi ajja kikungula automatic kuba it is a principle of the Bible nti buli muntu kyasiga kyakungula. So bambi babeebazizza nnyo era tusobodde okupenetratinga ebitongole ebikuuma ddembe ne twaccessinga wa we bali biki ebibeetoolodde baasibibwa bakanya bajjako statement bwe babajjako statement bwe babajja tebannamanya kikituufu kiriwo. Poliisi eno sinnagyesiga bulungi nnyo naye kale ebizibu bitugatta. Nabeera mu poliisi ebbanga naye nnyanguyirwa nnyo okwesiga UPDF okusinga poliisi naye kale ebizibu bitugase nnyo ne poliisi ku luno. Tugezeza tutandise okupenetratinga buli awali obusobozi bwe tusobola okufuna mu poliisi era oba oli awo tomorrow but one tugenda kuyisa ekisembayo ku nsonga eyo. Tulina abanene be twagala okusooka okwengejinga mu nsonga eno mu ba armed forces nga tukwasaganya amagye ne poliisi kubanga kino kikolebwa ku bano naye kikolebwa ku bonna. Museveni tajja kumanyira nga baana b'abantu amala obakozesa ate amala abasinikireko ebinnyo. Bwe waba tewaliwo kikyusa olwaleero oba enkya oba mu nnaku bbiri okuva kati tugenda kuyisa ultimatum ku nsonga y'abasirikale abo bwe banaba bakoperatinze bulungi naffe naddala okwegatta ffenna nga armed forces kubanga ekikolebwa ku poliisi kyangu kyakolebwa ku ba UPDF oba ku balala bonna. Tuteekwa okugatta omuwendo ku ba armed forces abannayuganda okulekerwawo okumanyiirwa okukomya ejjoogo ly'Abanyarwanda. Amini abasirikale beetakulattakula babiri owa Uganda n'owa Tanzania babiri bwe batyawo simanyi ku boda simanyi ono bamututeko mbu omukazi nano nemmundu n'agenda akuba eri amasasi bali abiri ne bakima Amini n'agenda. Museveni mu nnaku bbiri mukole kye musobola kwaba abasajja mubatwale mubasalire ensi etegere nti mubasalidde mubawozese naye ebyo bakweka nga mubakwese bukwesi temubasalira ekigenda okuva mu yebirako ogenda kiraba. Ojjukire kyakigenda okutukako ku Richard bakopolo lwe baali basituse n'obakwata bakopolo bonna n'obatwala ekyankwanzi
kati olwaliro si bakopolo kubanga luli twa specifyinga kubanga bakopolo be bali bakoya akamanyiro nga Bujinga agambye mbu kopolo Richard yabadde amanyi underwear yazayambala n'obutambala ogwo gwe mulimu gwa kopolo ojjukira ekyakutuukako olwaliro lwa Monday ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu mukole decision ku aba abasajja mugibuulire ensi Olwokubiri n'Olwokusatu mukole decision mugibuulire ensi ku basajja abo bwe baba balina amateeka ge bamenya mu batwale publicly mu bawozese mu basalire bwe kisukka waawo kale so katumala okwengejinga bulungi nnyo tukyalinayo aba mu metropolitan tulinayo mu administration tulinayo mu gundi zonna ez'enjawulo mu departments ez'enjawulo tulina betubulayo okwogera nabo tukigatte ojja tuwulira tojja kusinikira binnyo ku baana b'abantu mukomye ejjoogo ku basirikale mukomye ejjoogo ku bannayuganda mukomye ejjoogo ku bantu kale katumale okugatta ekyo poliisi senga kyabadde kyamagye senga twakimaze edda naye poliisi kibadde kitambula mpola naye kale tugenda kukiggusa mwebale nnyo mwebalire ddala abayimiridde n'abantu abo mukama bawe omukisa abaana be twabasanzeeyo twabalabyeko mu mbeera gye balimu enzibu ennyo mu nnaku mu kwennyamira mu bbula ly'ebikozesebwa bw'otuuka wali tosobola kukkiriza nti omusirikale w'eggwanga y'embeera gy'ayitamu n'abaana be banna abali okumpi kubanga bamusibidde awo kuleerwe around awo kuleerwa awo we bali ebbwa limuluma kubanga libadde liri munda takyafuna bujjanjabi bwe yeebaka bw'ati alinyiga bwe yeebaka bw'ati limutujja bwe yeebaka ng'agalamidde limutujja bwe yeevuunika alyebakira kati ali mu mbeera si nnungi okusinziira ku banna abamwetoolodde benjogeddeko nabo kuba nasobodde okuba accessinga we are in touch tugezaako okuwuliziganya nabo waliwo abagendayo ne bamulambula ababadde bamuggyako statement ne baani kale katutandikira awo katonda nga bwali omulamu tujja kukiggusa ng'era bwe tubadde tukola ebirala netwe tujja kikola nze report kasita ngifuna nga ngikwasa KDF nga nze nsirika nga nkivaamu ojja tuwulira KDF plus UPDF plus police plus military plus ojja tuwulira okay eyo nga nvuddeyo waliwo bannaye nazze ne mbabulya ku nsonga y'empuku eyajjula amazzi ne mbagamba waliwo empuku eri wansi mu Kampala erina emikwesese egy'enjawulo ne mbabuulira omukwesese ogw'ekatwe oguyingirira ekatwe n'emikwesese emirala mingi egy'enjawulo naye wulira waliwo eyo wansi Museveni alinayo empuku alinayo essabo eritalina era essabo lino Museveni bw'aba atirimbudde omuntu ow'omu gavumenti ebyo bye basooka ne bawamba omulambo ne gubulawo bw'aba tagukoleddeeko emikolo ekisozi ku faamu alina empuku mu mpuku alinayo essabo eddene ennyo alinawo ekisabo ekinene ennyo omuli ebyawonga ebitalina alina waliwo essabo buli Museveni wabeera wabaawo essabo okumpimpi Entebbe state alinayo ekisozi alina wonna naye awali senta yaabyo wano akuŋŋaanirawo n'abasumba abamu n'abagagga ab'omu Kampala mu bagagga abo mulimu Sudiiru mu basumba mulimu asinga okulabikirayo Kakande ow'okubbiri
era kakande ebintu bya kuŋŋaanya soyimbwa kuŋŋaanya ebyamalogo by'abantu simanyi n'akulaga wali mbwabyokya nedda tebabyokya si bye bookya buli kintu ky'obaleetera wali bakikuŋŋaanya kyonna kiri wa Museveni empuku eyo kubanga tugenda kubanga twenunula mugenda kuyingirira wano temwerabira okuyingirayo waliwo Macnon Suits eno eri located Macnon Road Nakasero Nakasero awo we mujjo gisanga at 15th what oba street oba ki we bayita ku Sezibwa Road awo we wali Sezibwa Road Macnon Suits eno kungulu mubeera simanyi muyina bye mukola simanyi waliwo kaki simanyi waliwo abantu simanyi batulawo simanyi bakola biki nga wansi kyetinda eyo lyessabo mbunno ba Museveni bali badde balinze babadde baagala nga balinze bwe bakwata His Excellency Kyagulanyi gye babadde bamutwala bwe bamukwatako bamutwala eyo bamukolereko emikolo gyonna babamutta bamutte mbwera baba kumutuusaayo babadde konkushuwa nti babadde bagenda kufuga Uganda mo 50 years kubye babadde bagenda omukola mo 50 years so kati mmwe abamanyi ku Macnon Suits temwerabirawo Nakasero Sezibwa temwerabiranga ebintu byembagamba bannange muyina okubinootinga kubanga ekiseera kigenda kutuuka very soon mumanyi very soon tugenda kubanga tukwata obuyinza muteko kubanga mumanyi wawe tulaga wawe tuva wawe tudda so miss not oyina okubeera omu ku bo eyo yewali ebyawonga ebya buli kika era eyo yewali n'omuggo gw'obusobozi mujjukira bwe nabagamba omuggo gw'obusobozi mujjukira mumanyi sabagamba ekyatta ow'obusobozi amangu yali alina omuggo ogwalimu ebyawongo bye Museveni n'amuyita omusajja n'agenda bw'agenda n'atuuka ku gate aba SFC ne bamugana oyingiza omuggo ne bamugamba zeyi tokkirizibwa yingiza muggo ogwo wandiika wano ojja kujja ogunone ng'ofuluma ow'obusobozi oli omukulu n'agenda omuggo n'agulekawo n'atambula n'agenda bino Museveni byabatuuzeeyo ne babeereeyo n'abeereeyo n'amukooya agenda okutuuka okuddamu okufuluma nga Museveni amaze omulaba atuuka ku mulyango asaba omuggo nga bamugamba omuggo nga bagunoonya nga tebagulaba nga bamugamba muzeeyi abagukugyeko gundi bakyusiza shift then tujja gukuleetera oba ojja sindika omuntu ajja agukime gwe gwenku gwe gw'amazzi kasita gwamuvaako n'alwala n'afuwa era omuggo ogwo guli eyo wansi nze kasita mbibabuulidde Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, I know you are holy. Ndabyeko ebife Kenya sinaba kubikonfaminga bulungi naye ndinga abiringizaako eyo nendabako nti oli omusajja yagambye Museveni nti gwe Museveni osinika ebinnyo naye ebyo ebinnyo byosinikasinika Lake Victoria lekeraawo okugimanyiira namubalaze ejjo wano sigenda kumubalaga olw'obudde muganda wa Raila Odinga nti yabuziddwawo yawambiddwa era abantu b'e Kenya batandise okumubanja nga bagamba Ruto yamubuzizzaawo olw'okuba yayogedde ku Museveni n'amubaako kyamugamba Museveni ne Ruto basazewo okubuzaawo senior citizen wa Kenya muganda wa Raila Odinga soka tuteeka amatu ku ttaka tulabe waawe ebinakkira naye muzeeyi oyo yawambiddwa n'abuzibwawo abeewaabwe tebamulabako
okisanga Uganda wano wokka w'osanga abakulembeze abatawa abantu be bakulembera bitiibwa, kubanga munnansi abawa amakulu nnyo nnyo okusinga omugwira lwa nsonga nti okubeerawo kwo mu buyinza kiva ku bannansi abasasula emisolo, nti ssente ze tusasula mu misolo ze zimu kuziyambako okutambuza eggwanga Uganda oba ensi yonna. Ssente ez'emisolo zikontributinga kinene nnyo okubeerawo kw'ensi, naye ate wano e Uganda osanga ate wo tebaziwa kitiibwa nga nammwe abawe b'emisolo tebabalaba nga bantu, kubanga olaba nti abakulembeze baffe bo beesiga kimu nti oba weemuli oba temuliiwo ffe twesiga kuloga, era mu ntebe tetulimu ku bwa Katonda, tulimu ku lw'amaanyi gaffe ag'abasamize be baatuwanga. Kyova olaba nti ssaawa yonna State House wabeerayo okusamira okutakoma, kubanga balina empuku zaabwe eyo gye basamirira obudde ne bukya. Kale nno baali bateeseteese okutwalayo Robert Kyagulanyi Ssentamu, bo bamwambuleko kye balowooza nti amaanyi g'ayina agamukuumidde mu byobufuzi okubeera omututumufu nti galabika si maanyi ga Katonda. Alabika naye aliko bajjajjaabe nga bateekateeka omutwala bagamuggyeko bo basobole okugeddiza, naye okuva lwe yabatebuka kitegeeza nti Katonda akyamwagala, kuba bye baali baagala omumukolako olwo ate byali bingi nnyo n'okusinga ku by'olowoozaako. Kale nno Uganda awo weetambulira nti tutambulira ku ddogo ly'abasajja. Buli lwe balowooza ow'okuwaayo ng'omutango, bannayuganda ffe tukafiiramu, ffe tukola ssaddaaka zaabwe. Kyova osanga nti abantu babuzibwawo, oli n'amala emyaka 67 nga talabikibwangako mayitire ge. Tetugambye nti oba yafa oba teyafa, wabula twebuuza nti naye ali ludda wa? Wasigalawo okukubaganya ebirowoozo nti naye alabika gy'ali era luliba olwo alikomawo. Naye muntu kyabula n'amala emyaka 7 nga talabiseeko mu bantu be ne muba n'essuubi nti anaaba mulamu. Tujjukirire ku baganda baffe John Bosco Kibalama ne Damulira ababuzibwawo 2020 paka ne gye buli eno 2026 tetumanyiko mayitire gaabwe. John Bosco Kibalama bamuttidde omukyala olw'okuba nti yalataddewo puleesha nnene nnyo okubanja amayitire ga bba. Kati omukyala naye bamusse kuba baali tebalina kyakumunnyonnyola. Abo bonna tukkiriza nti gavumenti bw'eriba ekyuse, famire zirifuna obwenkanya era waakiri ebisigalira byabwe birinoonyezebwa ne biziikibwa ku bijja by'abagenzi abo. Abo bonna basaddaakibwa olw'okuba abakulu abali mu buyinza baba baagala okuwaayo omutango okusanyusa amasitaani gaabwe nti gabakuumye bulungi mu buyinza era balina obbasasula nga babayiira omusaayi gwa bannayuganda.